kirabika owekabungo yasiibudde kyakanga bijomba gechuga kyetaaga inginiya katulinde onowulira sebo zikiriza baya abantu nga babiri basatu bagazi onakolungi kama akunjagali opade babiri sebo kansokere ddala n'omubaka wange honorable minister Charles Sebandike tata bali tata Nsirikanjake banabbali tubayuza omulingo batukola okutuletera omusajja omukozi ennyo Golodi waffe yakusembyayo honorable Mivule Ronald agenda mu parliament ya East Africa ya EALA era abaka bonna abayise mu parliament ya Uganda honorable Mivule Ronald gwe tusindika mu parliament ya East Africa ya EALA owange kamanga dakange tebyajja bulungi emawogole yogoleti namuga batubolo sawa mukaga nga drone zitwala bokisi emawogola batusaako bulisa maanyi bwenyini kamanga dako sawa mukaga musavu nga drone zina na number plate nga zitwala bokisi kamanga dakange na katikali maziga abemawogola tulina kwekunte tugume tugenda mu koti tebinagwa dezigima jefese mu buwanguzi bwaffe kusibu no wana kamanga da programu ene nyumira kakati webe nyumira nze nkoze nti mawulire ku mawulire all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo wino Munamasaka Yusufu Muhammad Chinobe this your boy Umuzandiga yewunyisa Okay, aliko pale FM, aliko kula leo mtu wa bulijjo abula Kayima okera. Kayima Muzammiru ali yiganga. Kayima akera YouTube. Chokola kya kabinyo. Ngana Kayima abayiganga bonna batulabire bagambe bonna tubagala nnyo naffe tuli mu kubabona. Kati no muganda wange ampuliriza obitegeere obirengedde wawurra Mbera weto wetambula. This is Uganda. I love Uganda. Kakati oluvannyuma lw'okuteeka mangada wansi n'abalala nabagamba bifo kulonda nembagamba mu 2021 eyali namba 3 wayite sawa zaali 2 nga ye namba emu kakati aliko pale teweewuunya. This is life nenga bali mwezo ne Lord Mayor Elias Lukwago alike sawa zino Lukwago yakyali Lord Mayor era tubasabire sijja gamba nti ono obo njabbi bagamba kusawa zigenda kwera nya mu inside story naye esawa zino katulinde obudde bukerere ddala tulaba ate basajja banagamba ki tugende tuddemu tupime tulaba okuva ku lunaku lwajjo kati kiri kitya kati fe tulabe kati okusinzira ku ABCD kiri bwe kiti naye ng'embiranyiri wakati nnyo w'omukulu Elias Lukwago ne bali mwezo owa NUP Lukwago ali ku side eri bali ku side FDC eri ne bakkirira ne bagenda Katonga okitegedde kakati Mukama Katonda yasinga okumanya era nga ye mungambye oyinza okugamba nti bali mwezo yasulumbyeko ne zitukasa babiriza okumakyanga atero kwaliwo yasulumbyeko oyinza okugamba Lukwago yasulumbyeko ne zikona mu kitundu eyokumakya nga ate bali mwezo yasulumbyeko obitegedde aji makolo kavumo yakugambye wali kati that's life mutyaba byagambye eri n'ebyatuukawo that's life bintu bikyuka okitegedde kakati no tugenzeko mawanga agenjawulo aliko Pal FM muganda wange Haji Ismaila Musubire aliko abasanda yangambye tava ku Pal FM chokola munange kyakabinyo Haji Ismaila Musubire ali side ze kabasanda bonna batula bituba kwasiza kati tugenze munda mu gwange eri America nenga sinagenda mu America kankotandikirize ko wano munda mu gwange eri Sudani tutandikireko mu Sudani aliko Pal FM emundu ekyaseka mu Sudani mukwano gwange yangambye nti ekiyitibwa omulambo oba mayiti tegukola ggulire mu Sudani
tekikola mawulire bayi omanyi gwe osanga embwa ku kkubo ne tuziyitako n'osanga ebinyonyi ku kkubo nga bigudde ne tubiyitako kaakati ali ku Pal FM nabali we bali munda mu ggwanga erya Sudaani nti gundi wange yagudde ku kkubo yafudde gusobola obbeerawo ennaku 2 ku 3 munda mu ggwanga erya Sudaani emmundu etokota mu bitundu ebimu eby'enjawulo ali ku Pal FM munda mu ggwanga erya Sudaani wabula embiranyi n'agamba amawanga mangi gagala okulaba nti munnange gayingirayo tulengerayo eggwanga erya Saudi Arabia n'eggwanga erya UAE esupportinga United Arab Emirates bakwata ensimbi baziwa Rapid Support Force abasajja baddagalo munda mu ggwanga erya Sudaani oluvannyuma lw'okukubwa lw'okuwuttulwa Saudi Arabia ng'ebakubira munda mu ggwanga erya Yemen. Saudi yabakuba, Saudi yabasomesa essomo yabayigirira nti kati mukwate ekkubo mugende. Kati basazeeko Sudaani bannafa ba UAE wabula embinanyi ekyali awo kati bwe balwanira waawo mpola mpola nagamba conflict civil war mu Sudaani zeziriyo. Muganda nange tosabanga civil war, tosabanga entale ezitagwa mu ggwanga lyo ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu owa bulijjo kyekireeta civil wars naawe okimanyi. Wakati munda mu ggwanga erya Sudan bannansi nga bali mu kudduka nga balwanira obukulembeze obw'entebe oluvannyuma lw'omusajja Omar Bashir yakwate kuba mpuliza 2017 wonna nabiranga ate bimutabangukako munda mu ggwanga erya Sudan yavaako n'agenda. Abamu bagamba ali mu Saudi, abamu bagamba ICCM yina, abamu bateeza bagamba nti mwali munda mu ggwanga erya Sudan alamula, mwali mu nnyumba ye amoga atemya mpola mu mbeera yonna. Katubasabire bano bafuna butakkaanya baali bajje wamu babiri nga bali mu magye g'omusajja Bashiri ne bakkaanya Bashiri bamuggyeko ate bo bakulembere. Kati entebe nebatabula Dagalo n'alumba ensiko. Burhani kati ali mu buyinza, afata ali mu buyinza ali ku Pal FM bali mu kukulembera ggwanga lya Sudaani. Bano bakkaanya omwakulembereko emyaka gyakulembeddeko noona amuwe. Kati Burhani kye yakola bu 2023 yali ayagala kukwata ggwanga ddiwa bannansi. Dagala amugamba sebo kyali wange mwana twakkaanya ate twakkaanya kintu ofugemu nange ompeemu ate oyagala kuteeka ggwanga mu bannansi bateekewo okulonda oyagala ngwe mu kalulu waataayo. N'agamba sijjajjiko oli n'alumba ensiko ye mundu eseka wampuliza munda mu ggwanga erya Sudaani olengera obukwawukana ku ndagaano. Kati that's life mu Sudaani tuvuddeyo. Tugenze munda mu ggwanga erya Amerika. Omusajja Omumerika Trump, Donald J. Trump oyo ensi n'ensi gwetunuulidde wakati nga batandise okulaba nti munnange bamuvaamu aba Europe bamuvaamu. Kino omusajja Omurasha kye yabala ekigambo kye yabagamba nti mukwate ekkubo muboole muggyeko obukulembeze obuli mu Europe abo bonna abaagala okubattisa kubanga nja kubakuba mbatte nze munderekere Ukraine yange njeetaaga kubanga ddala kituufu mu mateeka mu buwandiike yange. Lwaki munnondoola, lwaki munfaako? Omusajja Trump ow'eggwanga erya Amerika ayagala kubattisa, ayagala kubaggisaawo. Mwekalakaase mugende ku nguudo ono omukulu mumuggyeko. Nakugamba nti Trump ali mukulaba nti akola bino byonna olw'ensonga ali mu kisanja ekisembayo taddamu kwesimbawo ate bye yeesuubiza ne ttiimu ye n'abasajja be abamuyambako okukulembera eggwanga erya Amerika tebinnatuukirira. Trump alina ekirooto ekigenda okumalako ekisanja kye nga Latin America yonna eri mutanuza ggwanga lya Amerika. Abasajja baaganye bamugambye wallahi togenda kutuggyawo, Greenland togenda kugitwala nga tulaba. Kyewakola Maduro sebo kyakoma Maduro yokka ate nakyo olina okkisasulira. Kyewakola Maduro wallahi ojja kisasulira Trump. Kati naffe aba Greenland, aba Denmark, Mexico, Cuba togenda kutwala mu ntwalo eyo.
twegasse. Bufalansa yaleetadde ebyokulwanyisa yagamba kitukimanyiwo otandise ozoganya Europe. Kati kino kikolera nnyo abasajja abarussia ali ku Pal FM n'abasajja abachina kubanga kati Omueurope ono omunyiza gwe neyibawe abadduka ku muliraano n'asaba obuyambi ye musajja Russia Putin kyakola ne Xi Jinping w'eggwanga erya China waataayo abaana bali mu kubola politics. America bagamba nti anytime bajja kugisuula ku ttaka kye baatandika nakyo kukola baagala kusooka kusuula America baginafuye ebweru balyoke bayingire eggwanga erya America munda direct bakuba America ng'egudde ku ttaka ebweru baginafuya batya mu byenfuna. Obalaba abasajja nti batwala ne zibbeesi ze baagala kuzikuba. Gwagamba nti omusajja omurasha tayambako basajja ba Middle East abayamba ebyokulwanyisa abasajja abahuuthi be bafuna bano abayemeni okuva munda mu ggwanga erya Yemeni abahuuthi abayizibullah abahamasi be bafuna nti Irani oluusi ebawaako si Irani yokka Russia akwata bukwasi n'awa Irani n'awa abahuuthi babeera bakimanyi nti Russia yatuwadde. Lwaki abawa mutukubire ebbeesa ezo omuhuuthi ssebo okukajjala ne yeekalambiza ku Red Sea nga tewali yadde kataayi kasala. Olaba nti America yeegira tesala kasita Huuthi egamba wano kati temusalawo kati Huuthi obuhuuthi eyitali ggwanga akabinja obubinja ne kalemesa super power gwe tokyebuuzangako nti wano toyitawo n'agezako okuyitawo ne bakuba emmeri ye esooka ne bakuba eyokubiri ne bakuba eyokusatu ne bakuba eyokuna ne bakuba eyokutaano ne zibbiga wansi mu mazzi takoma ku ekyo n'aziwamba n'okuziwamba. Omuhuuthi yekka namunigina muhuuthi emikono mwegiri egy'abasajja abarasha gy'abasajja aba Irani abuli ku Pal FM egy'abasajja aba China n'aba North Korea. Kati embeera eri awo be basajja kati bagamba nti tusooke tuzinga Amerika eno tukube zibbeesi ezize tuzikube ebweru nga talina we yeetaasiza. Kyova olabanga bakwata ekkubo ne bagenda mu Latin America wali bubi nnyo wonna. Kyova olabanga omusajja omurasha baazingako nga bakozesa Iran Middle East Iran ne bateekayo ebyokulwanyisa n'obubinjabinja mawanga ga Middle East ag'enjawulo. Kati Middle East buli wayagala okukuba okukola ekintu kyonna kyonna egamba Iran yakkiriza Iran enandaba ekya ka Iran tekankube kweko Russia kyekola. Ne bagenda mu Latin America wali Venezuela wonna lakuba babayita kuyitalaba ne bagenda mu Greenland wonna ne batandika okuteekayo ebyokulwanyisa ne bafuula nti batunda bya busuubuzi kumbe bakola birala. Babala beesi babala zibbeesi basooka kenenya kibe nga tebannakikuba. That is Putin. Akimanyi gwadiringa naye munene wamaanyi super power ayina buli kimu kati ayina mukubisa magezi era Putin akozesa chance nene nnyo nga Trump ali mu buyinza. Ojjukira ekikulu twerabira nnyo abamu ojjukira ebigambo bya Putin byayogera nga Trump aze mu buyinza yamusanyukira nako nti yogayoga taata nkwaniriza weebale nnyo nkunze mpagira gwe. In fact yamuwagira yagamba mpagira Trump yabayitamu ng'abala bwongu mpagira Trump. Biden yajojjobya Putin bwongo n'amanya nti kati ono omusajja ono asalawo mangu gwe mba mpagira mukozesa ensobi. Ekituufu kiri nti mu myaka Trump gyakamala mu buyinza omusajja amukoledde era Putin yasanyukayo n'amugamba yogayoga taata yogayoga okujja mu buyinza nkwaniriza mu reesi etambula. Omusajja omurasha yatandise okusensera okuyingira abasajja aba Europe kimukolera ng'akimanyi nti obwongo bwono Trump endowooza ye ajja kusalawo mangu gwe tobiraba ebyo Putin byayagala ebyo egenda kuba ensobi egyo owulira okuvuunika. Kati bibalo ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omutu wa bulijjo njagala nkutwaliko mu Middle East awo tulabe nawo abange kiki ekiriwo Middle East we bwakeeredde nga kiri kitya obunkenke obuliwo. Aya
eno sitolenze ate nnyina ekyokukola. Banafa ba Royal Healers bakugamba nti gwena tawanyizibwa obulwadde bwa ulcers, olumizibwa omugongo, amagulu gakuluma gazimba, abaami abalina prostate. Waliwo bannanga banno abansanga gye bansanga ne banga misufu bali kulanga kalango ka Royal Healers. Katu etukolera Royal Healers bitukolera, amajani gatukolera. Amina mwe bali kusiima. Kakati bagamba nti gwafuyisa masekati g'ekiro oba emisana ng'oli mu lugendo gwe bakuteekamu n'akapiira genda bakujjanja. Be bannaffe aba Royal Healers balina amajani ga Hayat oba Azima. Bagambe enjagala Azima oba Hayat biri awo ku Namirembe Road awo. Bannaffe aba Royal Healers toddamu kukaaba ndwadde. Gwe alina ulcers tuyingira ebuli ennaku 25 tutandike 25 tutandike okulaba nti munnange tusiiba. Kakati genda mu nnaku ezisigaddeyo bakuwa eddagala amajani ga Azima. Mulimu abasiiba wasibulukana alumizibwa nnyo olubuto bambi mukazi wattu musajja wattu. Genda bakuwa amajani oganywe ku ddaaku oganywe ne ku futaali. Kasita Ramadhan gwe mulimu ate abalwala ulcers ne zittuka tezijja kutuka ng'okozeseza amajani ga Hayat oba ga Azima. Mu abaami batawanyizibwa ensonga z'ekisenge bagamba nti baleese Royal Honey kabisi onuuna kanuune. Gwe nuuna omubisi ebisigaddewo bireke. What are you naawe? Gwe kuba kafaananyi ng'osaanukudde onuunye otadde wabbali ogenze ku mirimu gyo. Akasawe we katuuka n'osamba akapiirako ne ba thank you so much ne bakwebaza bwebaza. Gwe nga kye wasigaliza bakwebaza bwebaza. Royal Honey nga yabikola sente entono nnyo zisesa n'okusesa n'emmalanzi gambira wano ku mpewo ali ku Pale FM gw'omusajja okitegedde. Kakati bagamba nti namwe benyuma mu size byonna ensonga baazimaze edda weeziri. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Lobbies Kazembe Volcano Bus Park duka namba 314 kubira Sheikh oba Hajati ku namba delivery bagikola ne oboli mitala w'amayanja bagikola ne ku WhatsApp enamba kweri 0749 96 1409 079 96 1409. Gwe bikoledde gamba n'abalala nti leka bako togera banno. Nze nabagamba nga nzika nawe bagambeko tugenze munda mu ggwanga Iran ggwanga lya Amerika wata jayo bedi Yusufu njijjeyo taata kale Amerika nagamba ebigambo bino nti Amerika webange yino omukazi gweyagala weba kukwana ng'emwetaaze emufuna oba batya wulira Amerika ejja kukulumba. Njagala njiwe ekigambo okukuba kitegeeza nti okukuba bajja kukuba oli n'atakuba. Amerika ejja kulumba neera eggwanga erya Iran. Ekyo njagala okiteeke mu bwongo. Bawulira obusungu omusajja akasajja akali mu Middle East mu ddungu awe wali eddungu nga keeka bajojobya ba super power, keeka batuuza zi meeting ba super power, keeka basuza nga tebebase ba super power, keeka bajisa zi base mu Middle East ne batandika okusengula ne bongerawo security ne batandika okulaba nti munange bagezaako okuteesa. Kati wulira kyakoze Amerika. Ne Atullah Musekeredde amugamba goli munnakuzo wagambanga Maduro nti Maduro's days are numbered. Kati bagamba nti Trump's days are numbered. Nanti Trump yagenze ku list abasajja bamutadde ku list neera bagamba tugenda kukutta. Trump information gye yasoose ofuna nga bagamba obuliraani obwo obulaba nti tebukwogerako nnyo buli mu kukulondola bwagala kukusuna nti batya. Bamubuuza nti batya Bin Laden yalumba atya Amerika. Biki by'obuuza Trump? Buno obusajja bujja kukuba. Obusajja omuntu atatya kufa. Omuntu atatya kufa. N'agamba bismillah ngenze. Golowooza lwaki amawanga agasinga gaawula amadiini g'abasiraamu abakatoliki baani omuntu w'eddiini ng'akimanyi gy'alaga. Bamugamba Usama n'akwata abaana n'abassa mu nnyonyi ba Muhammad Atta n'abagamba mugende yingira ekizimbe ekyo. Maki kitegeeza ekyo? Yingira ekizimbe ekyo kikube naawe ofiiremu ngenda kulabirira famire yo. Bamugamba abo ba Muhammad Usama Bin Laden
Osama bin Laden group ye yagala okutta ssebo ate bajja kukuba oteeberere mu Trump kye yakoze yagambye mulabika temulimba obusajja busirise tebuna bakugamba nti Trump bukwetaaga Trump bujja kukutta intelligence gyafune gyalina obusajja bugamba nti bwagala namukubira bweru wa Amerika kye buliko bwagala mukubira bweru w'eggwanga eri Amerika Trump Donald kati yabagambye okay kati nange mbanga mwagala okunzita USS Abraham Lincoln CVN-72 egenda kuyingira eggwanga ekyondo kya Buwarabu eyingira ekyondo kya Buwarabu USS Abraham Lincoln mama mujja kulaba Amerika yani Trump yabagamba mulowooza okusirika ndi musiru okusirikira Amerika ne mukola bye mukola ne tutabaddiza yini ani agwataddiza abagamba ati mulowooza fala kakati mujja kumulaba air defense units are in position. Defense will be activated today leero nga 23 CENTCOM mama era nga baabaze bagamba nti wetulumba Irani eno eyinza tukubira ebbanga eddene katugikolere ki tuteekewo ways to survive ulira Irani watuusizza abasajja twagala kulumba Irani eganye wonna ku mazzi eganye mu bbanga eganye ku lukalu eganye mu ttaka eganye mu tekinologiya eganye twagigezaako nogirumba mu tekinologiya yatugwamu yagaana Irani alimu ki tusooke tunoonye Irani notuuka n'okukola omuzinga ogwo baaba nyina details waagwo omuzinga gwe tukokola nga gukuba mu Amerika abasajja ani abali emabega oyo baamumanya nti mu Russia mu China mu North Korea baamumanya ekyokubiri beesigamidde ku ki Ayatullah yabagamba neesigamira ku Allah gwe neesigamirako oyo yanwanira entalo abasajja bakyanoonya bana abakulu bano balwana batya entalo zaabwe batugwamu batya bayina amajinni bayina amayembe abayirani bayina zimalayika ezibakuuma nga tetuziraba nga zibalabula gwe notuuka n'okukwata owa CIA owa Amerika n'omuggalira bagamba katufumbire Irani omutwe tukoze tutya nti katumusooke tumubale nti wetumulumba ennaku zinaatwala bbanga ki nti obusajja bulayira bababuuza nti wetulumba Irani egenda kutwala bbanga ki okutukuba okutuddiza nti Irani okusinzira ku byokulwanyisa byerina erina eteefuteefu okutwala obulamu bwayo bwonna obusigaddeyo Mungu bw'amanyi nga balwana lutalo lwa lubeerera muganda wange wegamba olutalo jihadi Irani yabagambye mwagala kutta Ayatullah kuba solution gye baafunye nti okunafuya Irani okugiteeka wansi tutte Ayatullah Ali Khamenei supreme leader Irani aragache minister w'ensonga z'ebweru n'abagamba baganda bange okutta Ayatullah kale mugende mukube besi za Irani zonna kubanga muba muleese jihadi ya Irani ndala bajibuze Saddam lwakuba yafa muba muleese jihadi ate si Middle East yokka ne mu Europe mwebereremu mubeere stede nga mulumba eno mu Irani kubanga naye yatandise okulaba nti yategedde nti Amerika esindise ebyokulwanyisa yatandise okulaba nti ereeta ebyokulwanyisa mu mawanga ag'enjawulo nga Saudi egeteekayo erimbalimba nti eguza Saudi byakulwanyisa Saudi yeegamba bannange mutuleke oli neiba waffe muganda waffe mu busiraamu ate muganda wange kalina amaanyi ate tukali kumpi leave us tugende mu Jordan Irani yalabula yenna nayambako Saudi ne Israeli okulumba Irani eggwanga liweddewo kati Jordan kabaka talina kyakola kubanga eggwanga lya Jordan lifugibwa ba Israeli kabaka ali mu nkwawa
talina kyakkola ebyokulwanyisa kati bituukira eyo balabula dda ttake misiri olaba ekyaboggola yamanya misiri tekyaboggola yamanya akasajja akeediringa nako kayina ebyokulwanyisa ate tekatya kufa kiri mu Middle East bunkenke kati bagamba solution yakutta ayatullah wetumutta bizibu byereere eggwanga libanga eriweddewo bano abasajja tebawummula we bagamba nti jihaadi baliredde okufa n'abantu abatali maje abantu ababulijjo kasi toyogera ku ayatullah balinga bano baganda omuganda ku kabaka Ssaabasajja kabaka omwogereko ki oyogere ku kabaka wa Buganda maama jukira bye bamuganda ogenda ejindi omanye ebyali munda tulina bye tutaakuwa ebyali munda obimanyi kabaka wa wano kati ayatullah oli bamulengerako olaba nga yemuyana nga mulaba kabaka we bakuba engalo eri lwaki sikoma wano nze tutandikirawo ku inside story ku ssaawa 4 lwaki Yusufu tokoma wano kakati nno Madina Munawwala bagamba jangu bakuwe half basalis wano ku Pal FM jangu ojja okulaba nti munnange ozijja mpola mu mbeera yonna half basalis weeziri jangu bazikuwe jangu ku Pal FM ku reception bagambe nti njagala half basalis Madina Munawwala primary ne secondary yonna omwana yenna goyina bakuwadde half basalis wano ku Pal FM kukula ly'omuntu wa bulijjo jangu munnange babikuwe mpola onagamba tetukwagaliza onagamba tetukuwadde mu ngeri emu oba endala aba YouTube mwewale nnyo Kayima Muzammiru Twino Muhwezi Emmanuel Ali Mitoma. Thanks for the program. Listening from Kabwohe. Eric abalaba abasaidize omuntu wagala Nsambu Abubakari Ali Dubai. Nsambu we bali kulaba nti kuli Kayongo Wilba nawe munango oli ku Pal FM oli badde ku YouTube Zainab Faizo Wakajara Kasimu n'abalala bangi. Nasifu yaddewa bannanga ba YouTube Nasifu nga sikyamulaba munonye kabali ebweru ali Dubai munonyeko Nasifu ayinza okubanga yafunamu ku buzibuzibu Abubakari Magala nawe nkulabye koli wa Mukutu Tony nawe koli Lubiga Abdul nawe koli Gumisiriza nawe koli Mutabazi nawe koli n'abalala bangi nnyo bannange temujjanga okumala ennyo kulaba nti ate mutambudde naffe mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba tutandikira ku saa zigenda kubeera nnya ez'okumakya inshallah Mukama Katonda bana bayagadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi nayingirawo walinga ndaba wakagundi design wano design eyo nange Pal FM kyetakoze nze sikimanyi kyenjikoze si kyangu nange kyenjikoze nakyo si kyangu alhamdulillah mwenna mwefunyeemu amina kyakabi nnyo kaseekenda ali ndikiriza siina buzibu wendi wano ng'okedde ng'omuhoowo era kuva luli olabika obuhoowo kuva luli bwe ntyo ate nkeera nnyo saba 9 mba ngezako kulaba nti nfuluma kasita okyali muvubuka era munnange tukola myaka gino munnange kasita obeera ng'okyali muvubuka oba olina oyiribamu nina kiruubirirwa nti bakuyita kuyiriba kuyiriba olaba pulezidenti wa Kenya Hasula naye agamba ayiriba kati olwo ne Museveni naye ayiriba geno naye ayiriba mpola kaluluwa kiri kiti eyo gye walondedde eyo gyewanonalonde bunamwaya miranga myereere muwamu miranga emiranga miranga oliweewa ndiwa wano nze nnondera awo nabadde kaawe katwe yani katwe wano era yonna Kampala bali mwezi bamukubya akalo olaba kisoboka kati lwaki abite emiranga givaawo miranga giva eno ewaffe n'ab'e Masaka giva eyo saidi we nabadde giva eyo ab'e Masaka bali mu miranga myereere naye musabira kuba neyiba wange ekalungu neyiba wange ani ewamwe neyiba ogwo bakubya akalo tebannakamukuba naye tebanalangira naye nza okusinda gye nabadde amaanyi gampedde ani oyo eri wuwi neyiba wadde ngamba ogamba abeeri ogamba ono ngamba ono nawe kyawedde ekyo kyawedde kale katusabe naye information gye nnina Sambu
ajje mu video nsambo yagala nnyo okulaba omumbejja omwagaza ki abeeyishaka mugamba mutya Umaru Salam okay eyo gye najja omukyala eyo bushenye ishaka eyo mashallah gye namujja muwanvu bw'atayita na mulyango njagala mubajjira mulyango Umaru Salam kati oyo muko oyo kati aba muko salama aba musajja Umaru Salama anti n'omukazi basobola omuyita Umaru ngalinnya lya taata we kati alabika musajja salama lyabakyala kati te Umaru asobola oba nalyo yinza okuba lya kitaawe kati alabika mukyala musajja ate tutukolere ki munnange tubalese amina mukama katonda bankumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mbaniriza mu programu eno mu kiseera kino tuli mu kuzza baana ku masomero njagala kwogerako n'abazadde